Kwebali kubanga okyatwegaseeko wano ku Lusewa TV. Olunaku lwaleero tukyaddeko wano Ematugga mu training school M1 Ematugga. Eno nno nga ekulirwa kochi Kimbowa. Olunaku lwaleero tugenda kuba tuwayaamu naye tulabe kiki kimusomooza mu bintu mu mizannyo naddala gino egy'ebikonde, buzibu ki bwafuna era biki ebimusomooza. Jjukira tuteekebwamu ensimbi Abasanise Junior School, bano nga basangibwa Matugga, saako ne Kawanda awamu ne Kawempe. Abalala batuteekamu ensimbi be babba nti properties, bano nga bakugu mu kutunda ettaka saako n'okulisuubula. Jjukira nti omulamwa gwe tutambula nagwo baguyita vumbula Matugga, ate nga batambulira ku kanjite no negamba nti tusomesa abaana basobole okuvaamu ekyomugaso. Olunaku lwayo tukyaddeko wano wako Kimbowa asobole otunyonnyola ebikonde yabitandika ddi era yafuna ddi ekirowoozo ekigaa nti kantandika okutraininga abaana abalala basobole okuvaamu abantu b'omugaso eri eggwanga. Jjukira nti ko Kimbowa ono y'omu kuba trainings abaana bamu ne basobola n'okulinnya ennyonyi naye nga balinnya nga bagenda kuzannyira eggwanga lya Uganda, nga kwe kuli GEKO abasinga mumanyi Solomon GEKO alinnya emirundi mingi ng'asobola kugenda asobola okuba nga azannyira eggwanga Uganda. Waliyo n'abalala ajja kuba batugamba bazza traininga ne basobola okuvaamu ekintu ekyomulamwa. Tusanyusa okulaba ku Lusewa TV. Amanya agange nze Kimbowa nakazi kwakulya ko Kimbowa era nga ebikonde omuzannyo gw'ebikonde nakutandika mu mwaka wa 1997 nga kutandikira ekabuuza wano we tuli bayitawo Matugga naye otambulako katini awo bodaboda ekutwalirawo sente 1,000 ekyawe bayita kabuuza bwe banzaala. Natandikira ebikonde naye ng'ebiseera ebyo we natandikira ebikonde omuzannyo gw'ebikonde gwali tegumanyiddwa ku kitundu. Ebiseera by'emabega nnyo omwaka 1997 ng'era naye bakulaba ng'odduka ku kyalo bagamba oyo ayagala biki ye byaliko ayagala kukubba biki n'ebikonde nabyegomba ne ngamba kanjige ebikonde kuba kuno tekwaliko bakooki neeteesa ne bannanga abamu nga waliwo omukozi bamuyita Ntege Wilson. Twaliko abavubuka ku kyalo nga omanyi ekitundu kyali kya kyalo nnyo, ne tuteesa tufuneyo kooki atukyendeko ebikonde era ne tufuna omwami yekintu Moses. So omwami atera okukola puroguramu ya jabu ku NBS okugenda yali abeera wankuluku netumusaba gyatutereki omwami nakugamba nja kubaddiringa naye mujja kumvanga transport aleeta Ematugga netusonda nga tulina okusonda sente nga alina okujja olunaku lwali lunga lwakutaano olwo gwali mwaka ki 97 nga amwami yajja ku lwokutaano olwo n'atutraininga nga training bwegwa twali tulina ng'omuwa siringiza ali 5 nga bakulina transport. Transport ebiseera ebyo kugenda e Kampala kwalinga kwa siringi 8 okugenda okujja nagira 8 n'okuddayo 8 naye n'afissaako amata g'abaana. Naye twesanganga ebiseera ebimu nga ajja olwokutaano nga bannange be tuli nabo abantu nga 7 bagamba baneemuleete sente wekooki agende nga bakugamba nti saafuye biki era nga nze kuba n'enjiya natyabanga enkweyo ekabunza mu nsiko nga maama wange omugenzi Namutebi Francis kampaamu sente nze nenjungayunga nenfuna 5,000 olumu nga neewola ku kyalo. Waliwo omukyala baali bamuyita mukyala Mpanga nga asobola okukolayo 2,000 n'empakooki n'akola ki n'agenda n'atutraininga. Ekiseera kyatuuka nga sente zitulemye kwe kugenda epombe eyo mu balakisi era nenfunayo omwami ebiseera yali kapiteeni w'eggwanga Lubwama James naye nemunyonyola n'atugamba mujja kuvanga transport ye yalinga mutimu kuba yalinga avaana pompo era najja n'atufiiringa bwe yalaba nga
tutandise okuyiga n'agamba era tutwalizanya ebikonde by'amasomero. Olwo yalabamu abaana babiri abamu bali babivuddemu naye nze nakiremerako okuba nali mbyagala. Kochi katono nnyo olwo mwalinga bameka nga mutandika? Twali abavubuka nga 10 naye twasimbayo nga tusigadde abantu nga 4. Omukulu Lubwamwoyo bwe yajja n'atulaininga n'alabamu abantu 2 nze n'omulala yali kizibwe wange baali bamuyita Mukasamati ekyembi yafa n'agamba agenda tutwala tuzanye ebikonde by'amasomero. Ebiseera nga tusomera Kabunza essomero eryo kati baliyita Meniriki naye ebiseera ebyo nga baliyita St. Joseph n'atuukira Headmaster n'agamba abaana ano jala bagende bakiikirira essomero. Namuyitiramu okugetaagisa Headmaster olw'okupima bapimanga lwasaani n'atutwala Ebigogo n'agamba essomero lyali lya dynamic mwazanyiranga bazebula Ssenyange Bakayongo n'abagamba nti banenina abaana abasobola okuzanya ebikonde balungi ne bamugamba atwagalako wa lightweight ze kilo 6 olina okubanga olina kilo 6 lightweight kati oli Martin ye yali wa kilo 6 ye ne bamutwala nze nensigalawo kuba nze nalina kilo 7 mu ebiseera kati olwo weight kyeyo yali light middle. Yagende wa mwami Lukanga mumuwulira Doni King wa Uganda namugamba nina omwana mulungi wa light middle. Mwami Lukanga namugamba light middle waliwo agendo agizanya mpozi nga anazanya middle nagamba jagizanya middle ya 7.5 ne bagamba ojja kulya ozanye middle kino zisobola okuwera 7.5 olina okulya ennyo. Kati nempima nga nzanya nina kilo 7 naye nga nina ngenda zanya 7.5 era ndazanya n'abavubuka nga bo banene balaga banene okunsinga naye nembakuba era nembeera champion ow'omwaka biri emeka? Tuli mu 98 waliko champion netwala title ya schools omwaka ogwo 98 middleweight era netuzanya junior mwaka gwegumu kubanga schools wezibaako tuddako junior era nembeera champion. Netuzanya novice saazizanya nali kusomero novice zeziddako ngaobudde ku juniors. Kati wenadda okuzanya intermediate nga omuntu atazanye novice takirizibwa kubuuka ate kukuzanya intermediate naye bagenda eri Ebigogo nagamba ono omwana ne bakompeiningaawo oyo teyazanya novice ba Mr. Achigafula nakati akyali nagamba oyo mwana mulungi azanye intermediate era nembakuba nentwala title era nga mukyali mujja amasomero amasomero go bakoma schools nekuddako juniors mugattibwamu abatasoma novice intermediate bwetyo. Omwaka ogumu nenzanya nembakuba nga nze ntwala title neminyako open kati ngeje nali nsoma ate awo nempisawo emyaka nga 2 nga sikola kino nga sizanya. Coach, abantu batera nnyo tutera okuwulira ekigambo open. Abantu abatulaba ku lubaluse wa TV oyinza bannyonnyola otya open kiki? Open olina okuzanya ebikonde ebya schools ebitandikibwako kati bwovaawo ng'oqualifyinze n'ozanya waliwo biddako babiyita juniors era bw'oqualifyinga n'ozanyira bibayita novice awo neno okubanga okuba bukulu ng'ozanye n'otuuka ku semifinal nozanya n'otuuka ku semifinal obeera oqualifyinze okugenda ku level eddako. So sindi oze bakubiddewo eno preliminariza oba olina okuddamu ate era n'ozanya omwaka ogujja era mugundi yemu nti oli wawe schools. Kati coach olina kyoyogeddeko mubega noga nti coach mwe yabalondamu n'abalaba nti mujja kusobola mwe nga bakochi abaana bano mubalaba mutya noga nti Katonda ajja kusobola okuzanya ebikonde ono tajja kusobola kuzanya ebikonde? Omwana omulaba kuba kati mwana bwajja okutraininga ebikonde omulaba nti osooka n'omutandisa
training kubanga toyinza mugaveri nga omubiri gwe guli ani fiti sooka kumuyigiriza n'atandika okubeera fiti omuyigiriza nti ekikonde bakifunya bwe bati ejabu bagisuula bwe bati eraiti bagisuula bwe bati ebyo bagenda biyiga n'omutandisa kuba paadi kukola tekiniki paadi zeziri zembakwatiddemu nakola tekiniki nolaba nti kati avuddemu bino n'omuntu bw'abanga tatweyininga aba azibiriza era bw'omukanga azibiriza nolaba nti kati ekyokuzibiriza kikozere kiweddemu kuba oponenti ajja mukanga ng'agirabukiza ati akubayo mugongo kati nolaba nti agumye amanyidde ki panji awo nolaba nazanya sparing n'omugezesa wedda wabeerangawo zisuicide nti tutegekeko okubaala gundi baana bazanyemu n'omulaba ng'agumye okulaba nti omwana kati atuuse okolaki ekyeza ebikonde bino olina okuba nga osobola okugumira omubiri gwo ne bakuba olina okuba nga osobola okuguma kati esaawa eno nenkugamba yambala giraavu neba wandisobodde naye ekyokukola kati oba tokimanyi naye wali obeera omanyidde nti webankuba nange ninakuba ate nga n'omubiri nagwo gumanyidde kuba kati omusajja bwenkukuba kati mumi osobola okugyawo obulema oba nofa so nga ate omwana ngaayigiriza ali fiiti bamukuba ebikonde n'avaayo ngaali bulungi olwo olubuto mulukola mutya olubuto waliwo exercise zikoze zikola olubuto nelukolaki kumanda bakuba nnyo olubuto olwo balukuba naye omuntu oba okoze exercise physicals olubuto nelukolaki nelukuma olwo tuli wali omaze okugenda open maze okugenda ntuuse open awo waliwo ebyantaataganya nali nsoma nenpumulamu emyaka nga 3 nenzirayo okuzanya open kuba open abasajja baalinga bakambwe amazaawo emyaka ku open bamukuba nagenda nenzanyayo nzijukira nakubayo omusajja baali bamuyita Walusimbi naye yaddako nankuba kati ebikonde ate nafuna obulwadde waliwo obulwadde bwankwata simanyi sinza nakugamba nti oba bwali bulwadde ki oba sibwinaako bukakafu oba bandoga kuba natuuka ekiseera nga nebwenjogera bwogezi nti ngenda kuzanya bikonde nga omubiri mpulira gwonna gusanyala nemala emyaka mingi nga sikyasobola kuzanya bikonde naye nga ntreyininga nga olwo nafuukirawo nze kooki olwo mwaka ki nga 12 olwo notandikirawo okuba kooki netandikirawo okubeera kooki naye nali era nzanya nze bwe batuyigirizanga kooki bwe yajjanga kubanga yajjanga lumu mu wiiki ng'ebintu byatukozesezza ate nze nsigala mbiyigiriza bannange paka lwalidda olwo muli ku kooki kikooki kintu olwo kintu nga yawumula ye yawumula ngaolutuli ku kooki lubwama ono webombo era natuusa ekiseera naye nagenda nebagenda mu Amerika eyo era nakati gyali nze nensi netandikira okubeera kooki naye nga ntendesa abaana abalungi bangi waliwo Kayongo yagenda dda e Bulaaya amaze emyaka nga 15 ntendesa abaana waliwo Solomon GEKO super heavyweight wa Uganda yakiikirira Uganda mu muzannyo gwa Commonwealth Scotland nagikiikirira Tanzania mu bbingwa amabingwa nagikiikirire e Kenya azakiise mu tournaments nyingi ez'amaanyi waliwo Muhammad Mazida yagenda n'azanya qualifiers eza Olympics e Morocco naleeta omudaali gwa bronze n'agenda e Hungary ne bamufugirawo ku criminali abaana bano mubasaamu mutya empisa abaana kyetusooka okubabuuza nti omuntu bw'ojjewanga okuyiga ebikonde okubuuza amannya g'ogwani obeera wa kubanga bino ebitundu ebyetoolodde wano emyaka gyemmazeewo mbimanyi okola mulimu ki oyinza okuba okola oba osoma oba tokola
nengezaako okubuuliriza nemanya n'oluvannyuma ngenda ewammwe olina okumanya gy'obeera olina okuleeta fotokopi y'endagamuntu yo ebaluwa okuva kwerosi gyokolaki gy'obeera ate nenkukatiriza nti wano saagalawo bantu bayaaye kubanga abayaaye mwe bali muno waliwo akabiina bakaita kasolo gurupu mbamanyi era tetubeesembereza obwakasolo gurupu bo mbamanyi era wano ewaffe takolaki talinnyawo era kyatwala nebbanga nga bagamba oba abakolera wali training bebakasolo gurupu naye kati abantu bakikakasa kubanga netuwulira nti muntu abbye essimu abantu bajja nnyo wano nti banne banzibyeko essimu nti bagipidde wano netufuba nnyo okunoonyereza era ezimu tuzizuula netukwata oyo eyagibye netukola ki netukigiza nanyiniyo. Kale oli mu myaka emikanga ekina? Emyaka nze kati era Ebikonde nabitandika 97 nayisawo omwaka gumu 98 nentandikirawo okubeera kooki nga bwenkunyonyodde tetwayinanga kooki tenagendangako olumu ebbomba eyo nagendanga nziruka paka bombo mu balakisi nembeerawo nendaba training paka lweggwa nga mbeera namudirisa naye bwe nvaayo nkomyewo wano kuba training yalinga ya ssaawa 4 eggwa 6 bwenkomawo wano ekavunza eri tetwali tetukolera wano nga tukolera kavunza olweggulo ku ssaawa 10 netandika ate ebiri byenda byeri nengamba bannange mukole bwe muti kati okuva 98 ndi kooki wa Ebikonde. Okay, fe abalabi b'Ebikonde tuba tulaba abazannyi b'Ebikonde tulumwa naddala nga tufunye ruuzi naye mmwe ababizannya n'ababikookinga muwulira mutya? Era naffe tulumwa kuba oba toyagala muzannyi wakoleki aluzinge naye ate bwaluzinga nawe kikuwa ekyokukola okujja okugolola ensobi omuntu oza aluzinze lwaki kalugezi oli ayinza okuba nga omuzannyi wabadde katugeze tasuula jjaamu nga yebadde opponent omukisa okumusemberera n'amutuusaako Ebikonde nogamba nti kati tulina okubeera nga tukuba jjaamu buli kaseera oba olina okutambula n'omuzannyi omusitaadi nga aliwo omuzannyi nga ojja mukuba nga yaba alina okugoba nabaawo oli nga gwolina okumukola ki okumugoba ngaomusika tajja ate nga gwolina okumwataakira kati oli buli lwazanya okwadde babeera bamuwangudde ebyokulumwa tubiteeka ebbali netuyambibwa okugolola ensobi lwaki tuluzinze fight. Kati mu mizannyo egimu egisinga naddala kati nga bwensinga okumanya ogw'omupiira tutera okuwulira nga baga nti leefu bamuguliridde muwamma mpozi abeera wakati bamuyitaani era yereefu naye abaleefu kati abo batera obbagulirira nabo nokugaa naye ekikonde kino kibaddemu okusaliriza kyemmanyi kyebabagulirira naye era tutera okomplaininga nti no babbye biki nekyo twadde ku Bikonde erugogo eyo twadde n'omuzannyi waffe Kalibala Charles yazanye n'awangula neera waliwo fight yobedda ze bagamba nti fight bagisaze bubi basaliriza naye simanyi kati ekintu ekyo kwe kifa fetuyinza kati abantu kale abamu kati nze mbimanyi naye gwe bwalaba Ebikonde osobola okulaba nti omuzannyi wange akuba Ebikonde buli kaseera akuba Ebikonde bingi naye ngaoluusi akuba ku ggaali akuba Ebikonde bingi naye nga tebikwata nga bwe twalaba ebya paki yawo nga mwalaba ebya paki yawo akuba Ebikonde nakuba ku gaadi Mayweather nagira bwati neyitawo nagira bwati ye nakuba emuta fetugamba mwatu nga tebikutuuka kali bali bajjaji bo balina waliwo Ebikonde nga oli okubya Ebikonde naye nga sikulite bunches waliwo fighting eryawo wakati mwena mukubaganye naye nga waliwo abadde asinga okulaga nti yayagala nemubamu Ebikonde waliwo Ebikonde byolaba nti byakabi bya quality ojagira bukiza ti avuga kagaali naye nga nze nja kugira ndipeta
ta nsike ta kati mbanja kusingako kusomozebwa ki okulima ebikonde kusomozebwa okulima ebikonde Uganda ngawe tukimanyi kale oba tugambe nti gavumenti ebikonde tebifaako nnyo oba tebimanyi nnyo ng'emizannyo emirala kuba osanga omuzannyi w'omupiira kati ganegeze nga kunze nkokinze abantu emyaka gyenkugambye nosobola okusanga omuzannyi w'omupiira nga yakaguumula tugeze manyi bano abafu abawano ba muwanga benard ono sakampiima bazannya omupiira nga nze ndi kooki ne baguumula ne batandika obwa kooki nojja musanga ye nga alina n'akamotoka avuga naye nga nze kooki ow'ebikonde amaze emyaka egisukkamu abiri jakulinda sakampiima mugambe ntwalaako nga nyinala abazanyi abalinnyo ennyonyi ne bakiikirira eggwanga naye ngaate tolina kyolaba siina kyendaba kuba ze siina nsasula enkuba abaana ne bajja wano twagala kuyiga bikonde mwana bw'omutulu bw'omubuuzi obeerawo okola mulimu ki nsoma nsiika kyabati nga nde naye bwona omubeerako mpaayo ebbiri ate ojja mulemesa okujja okutraining kati seetaaga naffe gavumenti etujjukire embeera si nnungi kyakeza okola mwoyo gwa ggwanga ate n'omwana najja byetaagisa mugimu ki nti ngatto kanvasi ng'ate kanvasi tagiina olumu nawe bw'okola emirimu gyo n'ogamba nti kankuguleyo kanvasi ey'omutwalo kandi ekyalo olina bw'ojja mugamba omwana nti mpaayo ate nga bokisa omulabye ayagala omufunyemu talenti tojja mulemesa kola ebizibu bwetusanga bintu ki ebisinga okukozesebwa mu jimu ebintu ebisinga okukozesebwa mu jimu ng'ogyeko enyambala y'omuzanyi kati paadi ziri zembadde nkutte girabuzi waliwo mubamu girabuzi eza spayaling kati spayaling abantu kibanyonyole kiki spayaling okubeera nga bwolabye era abavubuka walike bazanyeemu kugezesa nemwegezesa kuba toyinza kujja eno omusajja nga tazanyira spayaling nti omututte ku fight wano bwazanya spayaling nazanyako noli bwolabira nti kati omuntu agumye asobola okuzanya fight si kutwala muntu amaaso tegannazibuka bamukanga naye musajja atunagirebwa nebakuba naye omuntu ngaazanya spayaling ne bwokanga abajja kusala ngule bwati nga tazibiriza omukulembeze w'eggwanga yaliwo edda myaka gyedda Idi Amin Dada batugamba nti ebikonde by'ebiseera ebyo baalo baakoma Uganda nga bagikubye naye yabagamba ekintu kimu kuba baali bawakana bakoti nga bagaba batubbye n'agamba nze ekyokutubba saagala mukiremereko mu bikonde waliwo kyebayita knockout mu traininga abaana bakube knockout babe banamubba ngaoli ali ku ttaka tasitukawo mwono muzitraininga kizibu okugitraininga kubanga omuzanyi baba babapimye nti mwenda muli weiti emu naye abeereeyo nga yeetegeka nti ayina okuzanya kati kizibu okugamu omuntu ng'ali fiiti nti ono ngenda mukuba knockout okiwulira empozi nga kansala yensobola okugamba ngenda mukuba knockout kuba ye bambi sipokisa okiwulira ate ze tutera okulaba ezo kijja buzi nga Tyson nga yakuba yazikubanga naye n'olaba abasajja bwe bamugunduwa ne bamuziga yaduka ne bikola ki nebimulemereza kati kizibu nnyo okugamba omuntu atraininze opimye weiti emu nti gwe ngenda kukuba era ababyogera baba balimba kijja buzi ne kikwatirayo njogera enaku zino n'aloberayo n'omuwa n'aloberayo omukisa ne kujja kuba nsobola n'obukuba ejjabu n'otadda kati nokautu abasajja abafokisa agamba ngenda mukuba mulawundi yakubiri kuba kumuyisaamu mboozi Emboozi naye aba ali abulungi yeetegese ali fiiti golola byogera ate n'abituukiriza kuba mukisa
kizadde gola mukisa kuba mukisa toyinza gamba muntu atraininze nga naye ali fiti muli ku level yemu ey'ebikonde weight yemu nti gwegenda kukuba knockout mpozi bwosanze obutamivu osobola gamba ngenda mukuba knockout. Ab'ebikonde batugamba mugulirira bemugenda ozannya nabo ekyo kisoboka okubaawo gwe n'otegeka sho ne bajja abantu ne bayingira kumba oli gwoleese oba mufayirani nga mwategese mutegeke n'omukuba mulawuliyo abantu baba bakyasasulanga omumazi bayinza okuba ababikola kubanga ebyo naye birabika bibeerawo mu professional ebikonde ebyensimbi kubanga babeera baagala kuzimba likoti kati nze nina omuzannyi wange gwe waliwo nti njagala oweze fight 10 nga tebakubyemu oba ngaokola bulungi nga waliwo fight gyetubala mu maaso otukewo olaba bagamba eko Kimbowa alina omuzannyi we aje alina fight 10 abantu abakuba knockout wakabi kati tumufunirayo fight mu America ekyo kyebabala naye mwama kyebyo tebiriyo kubanga buli omu aba ayagala katugeze oba kugenda kukiikirira ggwanga ate nze simanyi ne bambulirira nti gwe kati tukuguze fayiti eno ogenda giruzinga anti olumu baba baagala sente eziva ku mulyango wali nze manyi sisobola kikola era siri musajja mukadde nnyo kuba Tyson yazannya ebikonde emyaka 56 nze nina 46 era omuntu yenna asobola okunneŋŋanga wendi wano Ematugga n'ebyo ebyokugulirira nze sibimanyi. Kati omuntu atulaba wano ku Lubaluseewo nga gyali omuvubuka ali eyo alina talenti ye kikyayinza osuubira mu bikonde kuba olwedde otugambye nti obwavu obuli eyo n'owemyegyasina ebikonde birimu ssente naye nga olina okutraininga obeeko wootuuse kubanga abantu abamu yakimanyi nti bwe nyingira ebikonde nja kubanga Mayweather nfune ssente naye kati ebikonde wano mu Uganda olina okuzanya ebikonde nga bwe nkugambye nti n'ozanya schools n'ozanya nobisi n'otuuka gye bayita open yawoba okuze nga omuntu bw'anaasoma n'atuula senior 4 omuzadde n'ogamba sente zigendedde genda otunga ekyalaani genda okanike kati awo osobola okugamba kati ngenda kutaninga kulo oba n'ogamba kangira nsigala muamakya nyange njala okukiikirirako eggwanga naye ng'ebikonde wano wansi tewali ssente. Omulama gwa puroguramu eno eyavumbula Matugga tugutambuliza ku kusomesa abaana gye bali bannabitone n'abamu nga baaliyo wabula nga obuzibu obuli ku bitone byabwe babyagala bwe babiyingiramu ate batulaga bava mu masomero oba onfuna bulungi kati engeri gye tuli ku mulamwa ogw'okusomesa abaana muyinza kukikwasaganya mutya nti omwana newaba asoma asobola okujja na traininga n'agenda naye n'asigala nga addayo okusoma n'atava mu kusoma abaana bangi bazanya emipiira n'atuuka n'akyawa okusoma n'adda muki mupiira kuba ategedde mulimu ki oyinza kibagambako oti ekyo ebikonde kubanga ebikonde training y'ebikonde ebeera ya ssaawa 2 era omuntu asobola okubeera nga asoma nga ate bwatraininga ki ebikonde omuntu nga kyokolo kyagala osobola okuva ku ssomero katugeze essaawa 11 n'ojja ku jimu n'otraininga ssaawa 11 12 n'ogenda waka oba osobola n'okutrainingamu essaawa emu kati then tournament bwesembera netwongeza ku budde kati tumaleyo essaawa 2 oli aba agenda kukiika nga ogenda kukiika oba mulinayo katugeze sukulu ezisookerwako zinaatera otuuka nemwongera nemumalayo essaawa 2 naye nga emizanyo tegiyinza kulemesa muntu kusoma nange batabani bange bazanya ebikonde era waliwo muganga Kevin oba mumumanyi ali mu Champions Uganda Boxing Champions League naye era asoma
kuba nti gyasomera isomero lya Ebikonde era bamuwa basale asomera Kasane SS. Omwana bwajja nayiga Ebikonde amasomero kujegali era kati bagagenda tandika okuzanya Ebikonde. Sobola n'okufuna basale n'abanga asomera bwereero omuzadde ate ekya school fees n'akola ki nakiwona. Ebikonde birungi osobola n'emirimu gyegiri. Waliwo kati abazanyira mu UPDF, KCCA, Uganda Police nga babasasula omusaala n'abaana ab'amasomero kati polisi ngeye ate baweerera kuba yo terina amasomero nebatwala mu ssomero nti ssomero gundi nebaweerayo school fees ne baba nga basoma tonamenti bwezituuka ne bajja ne bazanya. Kati bano ababo okay coach nga tuwumbawumba omuntu ayandiyezitaze okukwegattako ng'omwana gyali alina talenti agala kwegatta ku nkambi yo kuziyita enkambi pozi n'ekirala kyenjagala otangazeemu edda twalabanga ab'Ebikonde baba training atugamba hawe nankwata kajja kunkuba ajja kunyiga akabagiya ennaku zino mubakoze mutya abaana nga kiri kye nagambye okusooka nti omwana bwajja wano nti koki nsaba kuyiga Bikonde kyenza okumubuuza gyabeera okola mulungi ne mukatiriza nti nze wano saagala bantu bayaayo nga maze okumuggyako gyabeera ayinza okuba mwana muto talinafuna ndaga muntu naye alina okuleeta ebbaluwa okuva kwerosi gyava ne bazadde be nenkola kwega mu bufunze mubascreeninga tetumala bajja nti njala kuyiga Bikonde gyatutandika era tulina okuba nga tumugoberera. Nze wano training lweggwa simala nnaku nyingi nga abaana sibabuuliridde soogeddeeko era buli omu mbega wa munne n'abazadde tuba tubamanyi. Tetukoma kusomesa Bikonde byokka n'empisa ng'ez'omuntu. Kizibu okusanga bokisawa wano nga yetabuuza bantu bw'osanga ku luzzi bantu bakedde dda ku makya nti nze ndi bokisa kampise naye alina okubeera mulayi. Ekyobulamu tukyogerako nnyo kati nga siriimu tubadde ne covid ebiseera ebyo abavubuka era ekidomola kyaffe kibeerawaawo covid omuntu olina okwambala masiki okuba nti covid alinga akendedde naye ddala ekyobulamu. Okay kati abaagala okukwegattako bakowoole era nkowoola abantu mwenna abandyetaaze okuyiga Ebikonde waliwo bano banjagala kukola exercise omubiri gwe gubeere nga mulamu mukiyita mutya gymnastic mujje wena yalizibwa osobola kujja n'okola self defense nebadde okubya Ebikonde naye nga kiba kirungi Ebikonde n'okola ki nobiyiga kuba ne bwoba oyagala kukola bukozi mubiri Ebikonde ali ebyo bikwanguyira okuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Abaana b'otrainings bameka abakagendako ebyo? Abaana bali bana nga bonna bagenzi nga bazanyira ggwanga Uganda. Baleese ki? Abaana Muhammad Mazida yaleeta omudaali gwa bronze. Solomon GEKO ayina emidaali egiwera yaleeta gold mu bingwa amabingwa wano Tanzania n'agenda Kenya zaali Eastern Sedo n'aleeta omudaali gwa gold. Yagenda n'akiika Morocco mu Olympic qualifiers yote yaleetayo omudaali n'akiika ne Senegal. Okay kati biki bye wenyumiriza mu Bikonde okuva watandika okubizanya n'okubikokinga? Binenyumiriza mu Bikonde byanfuula omuntu ow'erinnya ndi muntu walinnya wadde sinabifunamu ssente naye nga nkimanyi njazifuna kuba nina abaana abalungi kati mu Champions League ninamu babokisa bana era bonna be bakulembedde ebibinja buli omu waali.
ate ng'okyali muto ate nga nkyali muto kuba bw'otunira bakooki ba Mayweather abasajja bakadde simanyi bagamba ye taata we naye nga muntu abasajja bali myaka obanga 7 neze nkyali nina emyaka 46 kimanyi bapokisa bange bajja kubawo we batuuse nja kukifunamu kale omwana alina talenti y'ekikonde omanyi abaana baagala okulinnya ennyonyi oza ayinza kikolerera bbanga ki sise ebikonde tekiriiko bbanga osobola okujja n'otraining ebbanga tini n'olinya nga mutulina oyo Muhammad Mazida gwenjogeddeko yatreningira kumpi myezi bwezi okuwakana qualifies agenze manyi buli kintu kiringa sente nze nkoze emyaka meka nina emyaka 4 omwana najja wa myaka 25 nakola sente ate nenaliko muyita muzeeyi nga yampima kati n'ebikonde tekiriiko bbanga kisinzira gwongobona mukisa koki nga tufundikire bubaka ki bwe wandiowadde abaana abalina talenti naye nga bakyasoma okusigala mu masomero kwa gwe mulamu gwe tutambuliddeko olunaku lwaleero abaana abalina talenti nga bali mu masomero abaana kyembakubiza abali mu masomero batandika okutraininga ebikonde kubanga ate ebikonde tebikujja kusoma kubanga n'ebikonde byetaaga omuntu ng'asomye waliwo byetaagamu okusoma ojja kubeera nga gwe ekikonde okikuba nnyo ugenze e Bulaaya naye nga terinakwogerera nga n'oluganda lwosinga kyokka eri wali olusi ogenze e Japan waliwo bazungu n'esente zennyini tozirinaamu value lino bw'ozanya buzanyi kati okusoma kyekikulembera byonna oba ojja kubizanya otuuka okubiwumula kati nganze tomanyimu yadde akazungu so bandikututte obeere traina owa Mayweather naye nga gwe olulimi ate kyekikola kyekizibu kyo kati mbakubiriza abaana abasoma babeere mu masomero ebintu osobola okukibalansinga ebikonde n'obiwa obudde n'okusoma n'okolaki n'okuwa obudde tweyanziza koki tetujja kusukawaawo olunaku lwayo tubadde ne Coach Kimbowa era ndowooza muwulidde biki byabadde atutangaaza Ematugga gyavudde nayo ku byemizannyo ng'ebikonde era bameka batraininze baani abasucceedinze abafunyeemu mu kutraininga kwe era ng'akulaga nti akyatrainingira ddala abaana atulaze nti abaana temuva mu kusoma era naye mwennyini alina mutabani we azannya bikonde naye akulaga akyali muki mu ssomero so okusoma kintu kikulu nnyo ne bwoba oyiza ebikonde osobola okugenda ebweru ate n'obanga olulimi lwe lukulemesa okufuna akasente kuyina mbadde aje Samuel ne producer wange Robert Musangi mwebale nnyo mwebaledda